abakazi namwe mukole ssente nti kati bwe tulatula ku mmeeza tusooka okuwenga ne tugamba ku nyumba yajjakako $2,000,000 naye oli abamwe mukyasoma mu nyumba erimu olwatika mu nsonda oyagala musajja mugagga kati obuzibu singa obufunira dooli nze nkubuulidde yes basajja baavu kubanga kati kankubuulire goboka edduuka n'obeera omuntu ng'oli mugabi esa yona odda mu kyalo ono omwavu amanye ennaku ye ate yasigala Kampala kyova olaba abantu abasinga abafa obwavu sente ze bazimaya mu bbaala mu bakazi mu bintu naye omusajja bw'ojja Kampala nga ffe amanye ennaku yatujja ewaffe gye twava nze omukazi tewali ebintu byonna kukola wakusanyusa mukazi wanga omukazi ne wona omukolera kitajja kusanyuka era ojja mugulira emmotoka era wegunja mugulire ekikomanja wa boda era amukole ki amukuzaaliremu omwana kati ebyo byonna ffe tubirabyeko. Banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuguka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajaani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe. Okay, so how are you people? Welcome to Love Life show. Bampita Dorina Sasira, Eranga Kasamunda Bangamumanya. There is something we are bringing. There is a guest. Where to kola? Nyagala kwebaza aba Biva Organics. Mwebali chiteka musente. And by the way, something about Biva Organics. Bagabye, if you are someone nga yagala nyo bulamu bwo, nga you love natural things, organic things, Biva is the way to go. And then abami baina Biva baina ke baita aka wake up call. Mbuno nga gwe oyagala bakugogolo emisuwa. You don't trust yourself, yeah? Obanga manyi gakendero manyi enaku zino abami abasinga balina low sperm count tebalina maanyi n'abavubuka n'abamu so balina ke bayita wake up call kakuyambako a lot. And then also nja kwebaza aba Airtel balese ekintu ekirungi. If you are a subscriber to Airtel, just know you are not missing out on anything. But what I have for you here, don't just know you're missing out. So guess what? They do have what they call Airtel Global Money Pay. Okay. So all you have to do is to download that app. So if you are let me say you have an iPhone or you have Android, you can go ahead and find that particular app on Play Store, download it from Play Store, or you can even use Apple Store. And within 3 minutes, just 3 minutes, it will be active. Okay, so now it's very easy. It has features and it has a great look. So if you want to buy merchandise, for example, you are this person who goes to China, you're a business person, you go to USA, Europe, or even the rest of Africa, South Africa, wherever it is, just go ahead and make your online purchases. Okay, so it's been made easy with Airtel Money Global Pay Card. It's very easy, like I said. 3 minutes of setting up and you're good to go. So you can load money from your Airtel Money to your Airtel Global Pay Card at no fee. And you can also reverse money to your Airtel Money account at no charge. So that is Airtel for you. Remember, it is called Airtel Money Global Pay Card. Try it out and you are going to love it. Okay. So, Bananges, Sagala Marisayo, Mwebale, welcome to the show. Na guesty
my first time to see him though, but we've had like a few encounters. Okay, first time to sit on the show actually, but we've had a few encounters. Ajabe yanjulira. Okay, and Chemanyiko, the first time we met, Yangamba, he's a pro when it comes to sound. Oshega, Katoli sound engineer. That's how they call you. Sound engineer. I can do stage plans. Yeah, like event organizations. I've been to get quite a production. Yeah, I've been single kwasaganya. Yeah, Amanya, Bambita Ronald and Amanya. Since okubera ko wane no Love Life. Yeah, so bantu mwe tuba subscribing game, liking game, sharing tutambuze waka. Yeah, bwechiri. Tutambuze waka. Ndenga since okubera ko wane. Munange nange since okhostinga. Wagaye mbuno oyina obusungu ze omulimu nyivo oyina obusungu. Kye kibadde. Asiri okay. Waliwo abakazi benaku zino bajoga. Waliwo omuwala yansindikidde jo message nangamba but I should look into my friends mufunire omusajja omugagga ayinamu ku ssente ayinamu ku mmotoka akoze kati tutandike bwe tuti kyakunyiize ukagaba bakutumye anti bantumye kati katonna kutuukawo ensonga lwaki Doreen tetukyalina bufumbo tebukyabeerawo because nowadays obufumbo kati yafuuka exchange kati omukazi wakanja mwachana ajja mu makaago abazze kukola ki funa ebintu gwe omwagala mbana yazze kutwala bintu like it's an exchange. So this one is your friend omukazi yakwezesa mukwano gwo ne yanyiziza kugamba wadu yagala wereze gwaga mino kakati nze ndi available mbadde nsaba we start something kyo wadu yagala lwaki gwe kyakulumye nnyo adi kyanumye because kati ffe alinga agamba gutole musajja ffe tetuli basajja toyina ssente bosi wo yazze bakusingamira ku bosi oyo so okusanga n'abagaba ne bagwerako a music oyo anyway onamalako so sente tulina ssente kankubulire Dodo abantu abasinga kubunya obudde bufunye omukyala asinga ajja kulaba biki by'oyina biki byewakola nti kati wacha relationship ezedda nti wabeeranga n'omuntu ne muvaana eno ne mutandika relationship yammwe ne mugenda mu bazadde like ne muwangalako obudde ne mukola ne mutuuka mutuuse abazadde ne babata ne bagamba kati mugende mugende mukole obufumbo so kati nawulidde nga mpajjamu nnyo amaanyi kati nga njala mubuuza gweyagala omusajja omugaga ayina emmotoka gwonya kyeyo wagipaakinzeewa lwaki ozimba omutima si kuzimba mutima kuno okutujooga kati gwe oli eyo ewammwe eyakafa accident y'eggaali taata we eggaali ajazika ku kyalo oli wanene ogamba ga musajja alina ssente alina emmotoka kyokka ate baganda bo tekuliko yadde n'omu alina eggaali niko si kutujooga olowooza omuntu alina okubeera strategic kati kyokola now you have to nze ndowooza yajja ku challenges so that you work harder anti kuwakinga harder working hard omanye nti no by the way these days kakati kufuna abantu balina ssente meaning bw'oba nga tolina ssente togenda fumita kindazi bwe bagamba anti bwe bagamba kati nange kambuza ekibuuzo mwe bakazi mwe bagamba tetulina ssente wanene oba okyalina ebbere nga lifuuyirira okitegeera nga totulabawo okuza otuusa emyaka 3 tutandise otusumbuwa I want to get a man who is serious and get married. Nenga ate waneeno waliwo tweragirako. Katukiite tutya kanaffe tugambe musoke mukole ssente muziweze. Nze ndowooza kyakulumye mu comment section batuddemu. Toyagala kuspendinga. Si ndi kuspendinga. Lwaki kyakulumye yakutumye nga natulina potential because now abakulemerako gobadde ogenda tandika how are you going to manage her obadde oyagala ate ajje then what do you do like otandika okwewola yakuwonyeza me I think akuwonyeza nedda Dodo kintu kibabwe kiti obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu mulambo w'omukazi is supposed okuba affecting bintu bitaano. Ekisooka is supposed to affect the woman financially, sexually, emotionally, spiritually and socially ebintu bitaano. Ekyo kya financial mweki naye kisinziira Dodo so akusanga oli awo tolina kyokola okitegeera ate oyagala ate nze mbeere nga nkwa buli kaseera kozi nange ntuuka ekiseera jjuke osanze n'obuvunaanyizibwa olwogenda okujambula bw'omusajja nga naye yakola ki nga yazaala dda ng'alina obuvunaanyizibwa alina baganda be oluusi bayambako alina abazadde kati ofuuse mugugu kati kyetugezaako okugamba nti
omusajja aba teyakuzaala ebintu ebimu bizze ye wake wataatawo taata obyataasobola kyogamba omusajja agenda obikukolera wano dodo nga sijja ogwo nkimanyi bagenda kuyomba banvume bakole because a man is supposed to provide you guys manye enaku bwe mutubonyaabonya ate abasajja musabiriza these days like you look for women who are literally established n'omunyonyuta n'omumanyira. So me, if I come with my principles, I think I've made it easy for you. So you either in or you're out. Kugamba njagala musajja ine motoka, njagala musajja ngalibo ati njagala musajja gole gotuzima mutiba munoonyeze. Anti kati bwobanga obwira weewulira omugambe wendi. Obuzibu bwe tulina bwe buno. Naffe enzo nga baki kati tukyagala abakazi banaku oba omukazi omwavu. Nti kati ye bone woolaba essimu yoti omukubira ne babakubidde nga nakyakugamba ekirala. Kwanga omanyi bw'anogikwata ajja kugamba jjajjamize jjambiya. Simanya nafiiridwa senga bafisa buli kaseera kati otya n'okukwata essimu ngobanya akukubidde ngobanya alina kyagenda okitegeera naye kibuuze kwa kitakubirako ku kitaawe tugambe talina kalate asuubira ate nze nnina Dodo nze nzikiriza mu kintu bwe kiti nti kale fine omusajja alina okuprovidinga naye leka leme kusanga ate nga tolina wooli in case enkya bw'anaakuta onodda ku zero okitegeera okubira omukazi akunyonyola nga bamubanja rent nga batanakule kati baga agent 10k ushegera chechiriwo agent 10k like omukula ngamba I need 10k urgently mbusina bakulya 10k zibaza mmere mutanakulya mbuntera akodata kati ebintu ngebyo ebitonotono ebikuleme okwetuusaako Dodo wangu oli mukyala nga weekoleredde ng'onyamuko kasenje ka katonotono gwe ng'omukyala omusajja tajja kujuuga okitegeera kubanga kati banya bakazi abanaku njako enjaku nga kyankugamba nze nazimba ennyumba bweyongereyo onoogaanirawa naye ate singa ate obudde bwe nabeeko nga strugglinga nga abantu maybe bali balaba enkya bwenkeejambo kyanga bafuluma ojja kubako otandikira ogambe naye naliwo kyova olaba nkugambye buno obudde abakazi bafumbirwa ng'akubanga talina wakusula talina wakubeera mbeera mbi nti watuuka myaka kati gino emyaka 3 gino emyaka 2 gyali akuula talina kyeyakolamu kati gino 3 n'agamba ajja kati ajja nga yazimba nga yakola ddanga n'amaaka motoka namuko kasente kakitegeeza ono omukazi kwajja okufiira alyoka kufuukira ekizibu okitegeera yes bwe kiri Dodo abantu bajja kuwakana oyo byagala wabanga aze kukyala yemu abakuwa amasimu n'ogamba honey bw'obajja babi making sure jani sukali jangu n'omugaati jangu n'amagi because okimanyi namu kasente ate nzijawuwo anti kati nedda kiri bwe kiti Dodo kati kankubulire era abavuka bakati kulabika bulungi kunyirira kuwunya bulungi kubanga batwala obudde ebyokwewasa byavaawo kati ojja kufuna omuntu you be in a healthy relationship ebe tewakyali anti kati it's an exchange kati kanguza ekibuuzo ensonga lwaki nga nkugambye nti ebyo tebikyaliwo nti bagiflex nkyova olaba kubunya obudde ogendagala no dating omwana nga wa myaka 2 noga kumusanga oyinza okugamba alina enzaalo 6 kati gwe kati bana abaana balaba bana abaana oba ekitonde kikyala kiri bwe kiti omukazi omwana omuntu ataka kumuvibinga nga ali myaka 13 abamu abatalina nsonyi abasajja 10 anti bakula mangu naye kati gwe bala okuva ku myaka 13 oba kale tugambye atanga okwegatanga n'emyaka 17 18 ogakutuuka ku myaka 3 ozaba akyaliwo akantu jjukira wayitamu tuleera ne wayitamu tukutuku ne wayitamu box bode so ogetuuka ku myaka 3 Dodo nga tewakyali ng'ogamba jja yajja n'obulimu ekikyani bwe kikwata ng'ozaddemu omwana ate bw'ozaalamu omwana banaye ekintu kistressing oba kintu kibinga kuwasa mukazi eyazaalako kyekituufu ensonga kiŋŋamba bwe ntyo jjukira omukazi omusanga nga yazaala olina okwatendinga ku mwana we olina okumwatendingira naye n'ab'eŋŋanda ze kyokka ate nawe olina ababo basanze mu bulamu obwo Dodo kitegeera so kakitegeeza ojja kulemererwa mangu ojja kukita mangu okoowe
kati njagala kumanya kati njagala kuyingira mu bwongo bw'abavubuka because you seem to be in your 20s. Njagala kumanya, so kati what is your role as a man? Gagwe, since you're saying kati obufumbo tebukyali, okay, tewali healthy relationship according to you. And you feel like mwala bwaba kusaba sente, you feel like aze kukula. So according to you, what is a healthy, okay, apart from a healthy relationship, what are you supposed to do as a man? Kati mu bavubuka mwabali mu 20s. Not 20s, but even umusajja yenena kyalina okukola. According to your perspective, generation ya mweno. Because Taina kuteka musente meka. Oba kale tusente. What is your role now as a man? Because Jacob bino byogamba, kwa the way you put it is like as if goyagala kwetega bwetezi. Just wake up and look good. That's what you've said. Wake up, look good, smell good, put on and then look good. No healthy relationship according to you. And then it's like as if you're saying no to marriage. You're saying no to marriage, yeah? So my man, I'm like, what is the role of a man? So, obuvunaanyizibwa bw'omusajja bw'omusajja mu maka. Milk? Milk, you know. Okay, thank you. I want my black tea. Come back. Oh, okay, spiced, eh? Too spiced. I tell you, we're talking too spiced in Yakunonya. Say Jakayana now. Shawari awo. Hey, wali awo njamune njamugamba wagenze okulaba. Kale, thank you. So, obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu maka kweŋŋaŋa bizibu navunaanyizibwa nti omusajja yalina okuprotectinga, yalina okuprovidinga, okitegeera nti alina okubeezaawo amaka, alina okubeera head kulaga amaka wagye galina okugenda kyova omusajja ye mutwe so si mukazi. Omukazi yana obonyamu akawumbi lwe nti olibeera musajja. No, I understand, but then you know why women would be like men these days? I think you know. And because I am go kasente afunyemu kwa motoka awo. Because you know what? No, even you men mwasula responsibilities za makatimaga tubakolereje. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ngeno gisuulawo ng'osaze okufuuka musajja waka. Yes. Mama siba betegera bashugamba nze njagala kumanya role you now if you get a girlfriend right now in your 20s, what are you going to benefit her? Anti kati nze nganzi tugambe ninawe musanze nga katugambe akava ku ssomero. Kati mani okutunula muinawe emyaka 8 okuva kati. Oba emyaka 5 okuva kati. Tunaaba tuliwa because aina byagoba mu bulamu nina byengoba mu. Okay, kati otandika dde mu providing ira katono koina. Ne wabata kusabye, I want to know in that dating process because they're supposed to. Anti kati awo nga mwakatandika omaze omutegeera. Kati gwe kyangu nnyo okubeera odoli n'onkubira n'oŋŋamba ya mitwalo 10. Nenkubuza gya kimbu gya nviiri. Kyokka ate basina kusinga lolo si bakaswahili. Kankumyezi oba bitutu. Bani abo bokwana abasiba obuswahili bw'enkuba. We balisha abakazi abanako bakyala kati gwe kyogamba baggwayo. Ekitegeeza okwana banako. Anenda kye ŋŋamba Doreen kati bw'ova n'ogenda mu kyalo wammwe omusajja yasala enviiri ku kyota kyaliwo yagula supermarket. I want to know you bw'okwana omuwala right now. When do you start giving her money? Like for real, no bataze kusabye. I want to know. And how much do you start giving? No, of course kati bamaze okumutegeera nti katono. Ono yesana disa kugenda ne nkutwala ku KFC nga ate bulijjo ade oli binyeebwa. Kye ngamba Dodo omuntu soka n'otwala obudde n'omumanya nti kati ebbanga lyembanga interactinga nawe manya woogwa. Embanga ndi wa butogo ojja kundeka mu butogo mpaka. Anedda nja kwambusaako naye with time sigenda kujja nkutwale ku gunji ku Serena. Obajje wa mu kifuufu. After how long? Wina jogenda kuzina bavubuka after how long? After how long? Kale katugambe. Those first 3 months omuntu omutegedde. So 3 months ojja kundeka mu class yange ndiye epikomando ndiye bijanjalo ondabe bwe musaba emitalo 10 ejemviri gogamba jachi 15 kyogamba. Kadodo kankubuuze. Kyogamba nga tonna kusinkanya musajja onyo oba lujjo wayita obeerawo. Talimbirawo, but I mean bwe nkulaba nga you can elevate me, why shouldn't I try my best? Kati kitegeeza mwe mugenda okujja mu relationship nga n'ebintu bye mutunuulira. Nti kati nzize kati nyakojja mu mbeera embi. Elevate my life. Zo kacwangambe it's an exchange. Oli mukumbuza you're skipping my point. How much kale ngomaze 63 months ozirabye. How much do you invest in that person? Like nogamba kati go you deserve this money because I don't know. I know Aunt Kati
omutusinze standard gyaliko nga bwe nkugambye ndi kati gododo gwe kusa comparinga n'omwana ave Kabulengo oba Emityana. Okay, kati okwanya owe mu kyalo ogenda after 3 months notegera ntono wa mu Anti kyalo. kati omukyalo saa mutandika okumuwa sima kakadde sima mitwalo 10 janviiri. Ababanyi omujja mu kyalo nga kiyenje dodo. Omutusinze Kampala omukozi by'omukozi akyuse atandise okuyiga okusala oluguudo. Ati kuba nokukola wooti nga oli just amtutte because of chips and chicken by the way. Era kamonde n'enkoko dodo babiwe ekitiibwa mu Kampala. You're not going to invest in your girl. I know you invest na ekisaanidde nti kati nawe omwawo weerekeramu. Why do you want to know sentences chengendo zikwesa? By the time I've come to you, I have a reason as to why I need the money. Anti kakitegeeza kati gwe kwali bwe nkusaba osozimpa dodo. Because nze ndi mu kyalo so azikuwa. Yeah, so kakitegeeza. It's an exchange kachova yabanga nga bwe nkugambye nti ebikyaliwo ebya relationship nti is an exchange. Nja kuwa sente onzijemu tuweeyongereyo. Yes. In your world dite wakyali relationships. Ibyo tewakyali ebyo nkugambye byali byadda. Hey, so ebyo byafa. That means you don't believe in love. Katebe I love you too tuba twerimba. Eba film just when two liars meet, one wants money, one wants sex. Kiwakyali love Doreen. But you know, there's still love in this world. Anti kati ku bantu 10 osangako omu naye ate kati kyewunyisa mu Uganda yakati obeera serious wekka. Nti kati bw'okejja mwakyali nyovanyi eno n'ogamba omukazi n'omugamba nkusanze tolina mulimu kale tugambe okuwanya omukazi talina mulimu. Nomugamba naye bade nawo akakajje kange oba miliyoni 2. Washe tutandiseewo ka business akatondo ne ofunayo 5 olunaku. Ebintu bino so biyambako because kati nga bengugambye ogenda okwanibwa omusajja omusanga ayina naye responsibilities zaina. Nti at times ojja mukubira osanga tani position to help you. Kati baba takuyambye obutazimba mutima bw'okwata kwezo n'ozikosa taba akuyambye. You're not going to be a beggar. That is the truth. Kati baba walaba kati yo capital yaabwe eri wet. Kugenda kuteeka konjala kugenda mu sauna yanje betegera kugula gundi chupa ya soda oba yagunya abanga giteka mu cubes omo nalindira ko abasajja bajje bamuwe. Kale n'omugamba kale obudde bw'omaze kale ng'okula bako kyo kwanti in case omusajja abakuleseewo obengo ine kyamanyi kye wamujjamu tojja kudda kusumba abasajja bana abalala. Kyova yankugambye nti kati bw'obanga relationship baziteeka ku good definition ya sente nti kati mpazi no nange nenkuwa kati mbanjagala kwati mbanjagala bw'oba olaba inze ngambe nti nkwagala gwe ngonjagalako sente nga ne kakado swakwa n'omwala for 8 years nga temuzaala ngade mwana. Me I have a friend of mine. They've been together for 8 years. Eta muzaala ngade kana denaka. Chuka amulire mmere asula mu nju ye everything mama bwalwala everything omusajja yakola ki yamuwa. Abanyocha tino omusajja alina obuzibu. Nedda shangate asobola okuzaala mbalala. Yeah. Kwachi ate Oizo sante bali compatible. Manyi there are many things just that abasajja kuliriza cha omusajja abaina ekizibu atataka kye mukulembeza mbutamalaako. Era mbula timuli compatible sometimes. Kino kyaba ino kimanya. Yes. But then with time, if you love someone, no one ne wabula oli wakunga kwagala genuinely. That's why I'm saying that people who love you genuinely. But as for you go kulembeza, there's no love. Kati gwe kankubuuze. So wayagala mwejjemu, everyone goes separate ways. Gende rinzire. Dodo kankubuuze. Bw'ofunye omusajja kikutwala bbanga kigamba omusajja kamuzaalira omwana. No, it depends on many factors because everyone is different. Okay. Well, what janga ina intention yenga ndaba you can take care of me and the child. Ne kutegula buto. Ate what will you do? Gotcha. Nvudde nkugamba. Depends on someone's gundi. Kati now the problem is kati omuntu nga gukwa the way you are. And the way you sound is like as if you're stingy. Kati kirabika. Omuwala anakuzaalamu bambi wesibezi bbiri bambi kubanga buno muvubuka ekyekeza kiri mbavubuka si kyangu era Stingy Men Association mwendi and then kyenenewuunya yo stingy toyina ssente wasiba judging abakazi and then you don't want to use condoms mwe munyiriza as abavubuka anti kati manyi lwaki bakikola abayaga kikola nti neboliba ovujja mubamwe nga wamukuula obeere ng'okijjukira nti kino kyenamuggyako nti kati n'abamu asobola okusiga ekisani kigendere gwe n'osiraana because he wanted his money. He didn't love him. Nansiga ekisiraani how? Abasajja batambuza ebisiraani mu neeyambuliramu nakuyambuliramu ebisiraani bye okitegeera
ate jjukira omusajja bwakuzaalamu n'agamba kale nga takwagala kati akuteeka ensi ebonyebonena because omusajja okuwasa single mother nowadays kizibu era bw'osanga omusajja n'akuyamba naye abasajja abategeera asobola okwagala n'omwana wo with no like ntaakuyamba naye zino ennaku omusajja okukuwasa ng'olina omwana kiba kizibu because aba alaba yeetadde ku gundi ku gun point nti anytime ojja kukozesa ate n'oyo omwana ennyini omulwanyisa. Yes era olaba thoughts za abavubuka bali mu 20s nga they don't have good money we batumanyira. I think you hear bebala abakyala nga ayagala kujjawo nga gwe omukazi ate bajjewo buli kimu kyasanze mu fridge ayagala kikozesa ogenda kulaba nga underwear bwa sound engineer omuto bwati nga butandise okujjula mu nnyumba yo nga bwakumanyira nyo adodo kambuuze abavubuka mutumanyidde ennaku kati bwe nzijewo sirya omusajja baba yakyaddewo talya omusajja kambabuga I don't care what this generation oba onoonya kyewange nga gwe omusajja tolinawo abatana kujjawo ate bwaba nga yagisasula nga bemuclaiminga bw'oba gisasula you have a right bulandiroodi angoba mu nyumba bw'oba gisasula you have a right of coming but then still not all the time tonasula osula ngaani kati ndozo kitegedde ekyo ejjoogo omuvubuka nga gwe omuvubuka mumujooga mbategedde abanange abali mu kudetinga nga muli mu 20s nga muli ku buzibu what is this I have kyokka bw'omusanga wano ng'atudde ng'ali mu kunywa kacaayi wano ku Kevin ogamba banaye ngudde ku ddenze etto naye wa kirabika yona kuleeta out nga gwayina osasula in fact ayinza n'okugamba sasula ebyo nange sasula ebyange nedda bwe nkwetako out siyinza kugamba nti osasule because mba nkuleese nga naye ngamba katuke tunywe mu kacaayi oba tulyemu ekyennyanja ekyo I can nebuzibu enina transport money transport money nsozimu ekisinziira sinti busa nnyo okuwa gwe weeteekamu ina kyovaako nedda dode ebintu bitunuulire okimanyi nti n'abantu abamu anyway twogera ku categories zonna omukazi bw'omukubiranga nagamba sindika transport ajjewo oyo mubulookinge kati jjukira dolo kankuuza ekibuuzo bw'ojja ewaka nze ngula ebyokulya ajjuke nze sasula rent ensasula bills mazzi masannyalaze ebyokozesa ate olutuukayo mutaddeko pako ofumbyeyo ekikopo ky'obujjaawo anti kati zino ennaku ebintu byakyuka kankuwa example ku baana bano ab'omukikoni oba abawala abo omusajja weeyagala kuwasa ng'oliweeyo nkuwa amagezi kenja kumakya kola ruumu yo gula 6 ku 6 ogule TV ogule wifi internet ogule esaani nekola obusa like this millet fly then ogule ne sukaali ogule ne pakoleta obufumbo bwabutandise muntu babutandise kubanga tebwajjeewo nga bwe nkugambye atuseewo ataddeko pako asumuludde amazzi mu kinaabiro okitegeera anti kati aba tagiraba nko n'abamu mu nnyaya atuseewo asumuludde amazzi ayimiridde yakagiraba oyo banaabisa bbaafu so kati mukyo kikengezaako okugamba nti n'ebintu ebimu bayigo byeteekamu nze omukazi akyasaba transport alina kyaŋŋamba kyekituufu ayo kyeŋŋambya nkugamba kankuddire awo wenkugirako kubanga bwatuuka ewuwo ayagala kulya oddemu omugendeko agojjukira amaanyi ate abo abakazi ekintu kisinga kunyiiza background nnyingi oba bakamba nga kugamba nnyongeraayo togenda nabamu bafeekinga nga nadde nkunnyonnyola so waliwo n'abakazi abalungi abali genuine abaana abasajja this is the two awatawo we basinga okwagala okwegatta kyovola abantu abasinga abaavu be balina abaana abangi osanga omukazi omu ng'alina abaana 6 buli mwana ne taata we nga tebaavu bwegenda bife kati kalamoji osanga omusajja omu ng'alina abaana 20 naye wali abagaga betumanyi ng'azaala abaana 2 nayisayo emyaka 3 ina n'azaalayo akalala n'amaliriza abaana 3 kati bano abaana basiba batutigomya bamenya ebikaali babba ebintu by'abantu batuwemula batuvuma okitegeera dodo kyengezaako okunyonyola
nze nkubuulidde bino ebintu bya ddala bangi abagenja okuuma bangi abagenja onyiiga mbeera ku TikTok neewuunya omuwala nakugamba imagine for the first time nagabe kampe love a chance another chance ogenda okulaba ng'omusajja akukwanyirira kuwanyewanyi enkeera the guy has the audacity of telling you siina data hi baby siina data hi baby siina bundles. As a man, abavubuka mmwe. Yeah, tukikola because mujoga one day or 2 days ati logana nze nkusabe sente. Anto manyi lwaki kati bukanguze kibuuzo. Tugenda musajja kiba kitwe lwaki akantu kotoka oba kitogenda ne bakajjako ne bakukyusa ne tubanya ntino tulina mukazi. Kati katukole wetu. What makes you a man then? Doreen. Bobo ino omusajja. Ne sex akulemye okaba. Obwavu bukuluma. Kikulumye ntino nzizeewo ndidde ebintu kikulumye. Gate gogenda kugenda ogira omwana w'abandi. Anedda nze kyengamba kyekino kyanale kitangira ebyo byonna Doreen bwoba olina kyokola ng'olina like you have something that you bring on the table ng'ogyeko sex abasajja asooka enja makya nga asasudde fees asasudde rent asasudde bills everything cleared atasigaza myadde 10 gwe kyogenda tosagula nva waka bw'ozigula ofa ate n'abamama nakubanja nga yaziguze musajja kasabira responsible naye bana bavubuka myamo new bavubuka abasajja balala bavye ku the responsible men naye abavubuka mubawulidde buno buvubuka buteri healthy relationships busimanya oba tusobola kuteeka mu transport mbukasogula kino ng'omanya obufumbo yes abaana bwe batwe bafumbirwa zino ennaku era gwe omuleeta ng'okimanyi nti addayo era atanakasomba kagwe but zichengeza kugamba kusomba obugoyegoye nga mujja ew'abakyala abalala anti kati omusajja agenda okujja okusomba obugoye okujja ewuwo ate bo balina amagezi nti ajja kukulagula epica agiteeke ku lugoye afune omutwalo gwa buli lunaku so omusajja akula omukazi alina amagezi okusinga omukazi naye ate omukazi omulala asobola okuula emyaka 10 n'omubuuza kye yakuula nga takikulaga nze kikuwa ekyo vayo amalaya nye bwakola ate waliwo malaya gomanyi azimba akeedi njagala mpa example Jodo bantu betumanyiko abali famous betumanyiko wanene nti azimba kalina mu bwamalaya oba mu kukuula nti oli mwazimbya akeedi kyagala kugamba kyekino we men we are there to empower our women to do what to do life together because wosanga omukazi omusajja like nemusinkana you be there to do life together because you all have different goals targets that you want to hit in life. So bwe musinkana you have to become one nemugamba kati let's chase bino ebintu tubituukeko olaba kankuleeta ekintu kibi kubeera nga n'omuntu nga talina kiddako nga ye buli omuuzi agamba obadde oteesa otya because you're the leader katoyagala nkole ntya amani is a leader n'okola otya kati mulekerawo okukaaba nyumba abasajja badictatinga mu maka musajja akudictating era nga mwavu nze nja kiremerako olemwa kuba dictating kiki ekyo naawe anti kati era omwavu kati kankubuulire Dodo you want respect from a woman make money kati naffe kyetugamba kati nawe abakazi namwe mukole sente nti kati bwe tunatula ku meeza tusobola okuwenga ne tugamba ku nyumba ejekako $2,000,000 naye oli abamwe mukyaswa mu nyumba erimu olwatika mu nsonda oyagala musajja mugagga kati obuzibu singa obufunya Doreen nze nkubuulidde yes basajja baavu kubanga kati kankubuulire goba okweduuka n'obeera omuntu ng'oli mugabi esa yona odda mu kyalo ono omwavu amanye ennaku ye ate yasigala Kampala kivula abantu abasinga abafa obwavu sente ze bazimaya mu bbaala mu bakazi mu bintu naye omusajja bw'ojje Kampala nga ffe amanye ennaku yatujja ewaffe gye twava inza omukazi wali ebintu byessa kukola wakusanyusa mukazi wanga omukazi ne wona omukolera kitajja kusanyuka era ojja mugulira emmotoka era wegunja mugulire ekikomanja wa boodi era amukole ki amukuzaaliremu omwana kati ebyo byonna ffe tubirabyeko ndikyo nkikugambye and they're not patient that is the whole point now binaka we biviire they're not patient oba okola abantu mukazi nakola nagamba nezizibu ekitiwe kino omugamba naye mbadde nsubira esente nga munaku 3 okuva kati nakugamba kale kaneeyiye ekiba kiddako okimanyi era kugenda kuzifuna wala mu ngeri endala kakibola bankugambye nti kati okwewala ebyo omusajja ng'ofunye omukazi that is when you have good intentions you want this relationship to be there 10 years or to be there for the entire of your lives mu ababiri
mu empowering mutyo business nti bwana tuke wakojja mugamba wakoze meka leero. Aha, ndoza muwide endowooza y'abaana bato bano ali mu 20s. Abula bannaye. Temuli love. Tibalina love, there's no healthy relationship. Obuzze wange kundira bintu. Love y'abato abavubuka bannange. Banange mwewale okudetinga abavubuka abali broke. Mujja funa ngono nze mbagambye. Kata n'abakazi abaavu mulekera ato okuyala okufuna abasajja abagaga nga tete muyinamu. Ati kati gododo olaba gw'olina wooli era wooyimiridde nawe osobola okuyimira n'oyogera. Nze nkubuulira. Wama guys, I'm soon wrapping up. Naye abavubuka olemwa. I have something for you guys. Solange women syrup. Kati omuvubuka ngono kino omugamba mbadde nsaba ku ssente katugambe mmeka njagala kugula Solange women syrup. Pizi zinnuma olubuto lunnuma ndi mupizi ajja kulowooza oyagala mukuula ajja kulowooza oyagala ssente za data. Kumbe bambi pizi ziruma. Bano tebabitegeera bano. Okay, wama kati gwalina painful peas bakugamba make sure that you work with this, buy this, genda mu drug stores or drug shops or pharmacies. Obagambe njagala Solange women syrup. It's very, very good and very organic, very natural. Actually, a relieving that pain. Bakugamba ojimira ngoli ofunye menstrual pains. Sinti ng'ogenda zifuna just because okimanyi buli mwezi naye tubagala buli mwezi era ino kamera neka kuyambako immediately 5 minutes nga you're good to go. Otherwise, thank you so much guys for tugenda chita naye sasida abavubuka b'ennaku zino abakwana ukwana ng'oli mwavu. How dare you? Nedda Doreen. And you're also a man. Nange kambalekereyo kano. Doreen chichali badde bwekityo. Lezo nako osanga omwana nga wakamukwana next week birthday ye. Nga lwaki sigamba birthday? Osage next week birthday ye. Noli abiganye lwaki ogamba nti mulaba abamubeera nga lwaki sikugamba mbuno birthday yagikugamba mu January naddamu n'agikuuza mu August. Bakazi b'ennaku zino bamasikini. Bantu baliwo okusabiriza. Ate owulira abavubuka otegeeze niwe okunyonyola gwe kitawe byatakukolera kwaki ogala nze mbikkolere. Bijajamiza jambiya mbwamiza akamyu ebyo anti kati bye bizibu byakubira anti excuses ziba nyingi. Otegeera excuses zibeera nyingi baana bawala bishagajje mwekeraawo. Olaba n'oli akuwagidde no.